Express etasamba ngako kibinja kya wansi eyina ebikopo 7 benkanankana ne Vipers ku bikopo 7 kati nawo osobola okulaba engeri club eno gyezenga egejja ate ng'egejja ku speed mu mbeera yemu bayina double M era kakati wetwogera bino bali mu kuvuganya kufuna double ya 2 kubanga sabbiiti ejja ku lunaku olw'omukaaga bagenda okusinkana ttiimu y'abanafu aba KCCA luzanyo lw'akamuzi olw'ekikopo ekya Uganda Cup olwo basalewo oba banaayagala okuwangula double oba tebaagala kubanga win yokka yebeeyimirira mu ogwo naye wetwogera bino nga tebanaba kufuna double eyo bwe banaba bagifunye that is benkanankana Express FC ne KCCA kubanga bano bonna buli omu yakawangula double omulundi gumu ne Vipers yakawangula double omulundi gumu enejiddamu ogwokubiri neyita ku KCCA neyita ne ku Express FC ekyo nakyo n'ekibuuzo kya Saturday eya sabbiiti ejja naye nga bwe ntera okwogerako wano nti ensamba ya league yanjawulo ku nsamba ya cup tournaments league eba eyagalako okuteekawo consistency okola ebintu ebiddiringana nga bituufu kati bw'otunuulira clubs zonna ezizze nga zivuganya oba kale zivuganyiza ku kikopo season eno okusingira ddala ttiimu y'abanafu aba NEC ekinene ennyo ewanguddeko emipiira egiddiringana 3 nga giri back to back naye Vipers eyina weefungiriza newangula emipiira 8 egiddiringana so bw'obanga oyagala okuwangula ekikopo ekya league olina okuteekawo ka consistency ako era Vipers ekyo ekikoze yensonga lwaki tugiraba weeri era ng'olunaku olw'enkya egenda kukwasibwa ekikopo kyayo mu butongole wali ku kisaawe ekya St Mary's Stadium ekitende ensonga eyo ng'ogimaliriza naye ng'okyaliko ku liigi yaffe eya wano clubs ezazeeyo mu kibinja kya wansi oyinza okutunuulira ensonga nga 9 zoyinza okutunuulira ku season ng'egenda kukomekkerezebwa kubanga eno season egenda kugwa mu ngeri yanjawulo mu kkobo ogeraageranya ne season 2 ezisembyeyo season 2 ezisembyeyo awangula ekikopo omumanyira ku lunaku olusembayo mu league naye ku guno omulundi Vipers ekintu kye yali ekikwata dda naye bw'otunuulira ku mupiira gwaffe tukimanyi nti no Bright Stars Wakiso Giants ne Mbale Heroes bano bo baddayo dda mu kibinja kya wansi ate nno ffe mu muzannyo gwaffe ogw'omupiira tetusaaga bano asembye tumuwa emitwalo gye 50 bakakati bwe njogera emitwalo 5 omuntu n'amala ngamba nti oziyita ntono nzijyawo ozimpe oyo aba nsinze kubanga 5 sigayina mu butuufu saagala kulimba naye mu muzannyo gw'omupiira nga twagala nagifuula industry esobola okuwa emisolo mu government esobola okuwa abasambi NSSF esobola okuwa abasambi retirement package esobola okuwa abasambi n'abakozi abeetoolodde mu muzannyo gw'omupiira emisaala n'ensako esobola ngera bw'onoolaba industry yonna nga bw'ekola tetusobola kubanga oli akola okumala omwaka mulamba n'omuwa emitwalo 50 kino nno kyakusoomooza era nga bino byemu ku ebyo tulina okutunuulira nga clubs zizeeyo mu kibinja kya wansi endala nga zijja mu kibinja ky'ababinywera kubanga ffe nga ab'omupiira club zino tetuziwadde ntandikwa kubanga ku club y'omupiira emitwalo 50 mu butuufu teba ntandikwa at all naye ze tubawa omu wa 5 mulala wa mitwalo 75 abazeeyo mu kibinja kya wansi kale nno kusoomooza kw'amaanyi era wetwebuliza ekibuuzo abo abazeeyo mu kibinja kya wansi waliwo obujulizi obumala nti clubs ezo zinaasigala nga zisamba okulwana okudda mu kibinja ky'ababinywera oba kale obutadda naye nga waakiri zisamba omupiira ekyo kimu ekyokubiri clubs ezizeeyo mu kibinja kya wansi kiki ekyo kye zibadde zizimba nga okujja mu kibinja ky'ababinywera ebbanga lye bamazeeyo Premier League ekifujjeeko eddusu nti n'olwekyo kigenda kweyongera okubugujja kubanga bwe tubanga tuli mu bibinja eby'enjawulo obubonero bw'okuŋŋaanyizza bwe bukweyimirira okuva mu kibinja ekimu ogenda mu kibinja ekirala naye ekyo kya mu kisaawe football club eba erina okuba ng'erina emirandira emigazi club y'omupiira ekula ng'omuti bwe gukula omuti ffe abatambula
tulaba kuva ku gye bayita enduli ye stem, n'ogenda ku matabi, n'ogenda ku bikoola, n'ogenda ku bibala. Era omuntu yenna ajja kuga nti amunaye omuti gwange gukuze, ng'apima kino okuva ku nduli okutuuka eno waggulu. Naye omuti gukula emirundi ebiri. Gukula kino kye tulaba waggulu, ne gukula nga gukkirira ne wansi. Emirandira, egy'emirandira tetugiraba. Oyinza n'okuba nga akatiiko ke wasimba tekannaba na kuleetayo yadde akakoola n'akamu, naye gw'omulandira guba gw'oyongera okukula nga gukkirira. Kati ne football club naye bwetyo bweyina okubeera. Kakati wano wetubuuliza nti club zino ezibadde mu kibinja ky'ababinywera ne ziddayo mu kibinja kya wansi, kiki ekikuze ku club eyo? Amatabi ffe ge tulabako gaago bagasaaye, naye emirandira gyeyongedde okukkirira. Ennyingo ey'okusatu, ntandikwa ki empya gy'oyinza okwogerako mu club yo nti ekyandeese mu kibinja ky'ababinywera oba ebbanga lye mmaze mu kibinja ky'ababinywera kino kimpadde entandikwa empya nga nnungi eri omupiira, that is, kubanga abamu bayinza okufuna entandikwa empya mu ngeri ya guvaako, eyo naye ebeera ntandikwa. Naye ate ffe ab'omupiira ekyo si kye twandiyagadde, newankubadde nga tetulaze embeera ekulaga nti tukuwagaliza osigale ng'okyakulembera club oba okyali nannyini wa football club eyo. Kati ennyingo eyo nayo tulina okugitunuulira. Ennyingo endala, abasambi b'obadde osambisa bameka nga bwe tuwulira bano bali Yam Derap mu ttiimu ya Ipswich Town, club zibe ziyaayaanira nti omwana oyo taddayo mu kibinja kya wansi n'abo, nze musigaza obukadde bwange 5 weebuli. Oba abasambi bonna endagaano zaabwe zaweddeko. Era entegeeragano eri ki? Mwalabye Man U kyabadde kigiridde. Man U ye club yokka mu kibinja ky'ababinywera e Bungereza etateekangako kawaayiro mu ndagaano z'abazannyi nti bwe tuddayo mu kibinja kya wansi emisaala gyammwe tugisaawako percentage bweti. Club endala zonna ne bw'olaba ezo ezigundiridde mu kibinja ky'ababinywera endagaano z'abazannyi akalipaako kabeeramu, naye Man U yo terina kalipaako. Kuba mu akafaananyi kati omusambi nga Marcus Rashford afuna emitwalo 38 egya paundi za Bungereza buli wiiki emu. Kuba mu akafaananyi bwe muddayo mu kibinja kya wansi nga mumuwa omusaala ogwo gwonna, kubanga endagaano kyegamba. Naye Man U yabadde tegenze nno, era lwakuba nti nno zino zi Ipswich Town, zi Leicester City ne Southampton babanguyiriza bwanguyiriza, naye tebaba kubanguyiriza. Man U ne Spurs tezinnaweza bubonero buziremeza mu kibinja ky'ababinywera, kubanga on average obubonero obulemeza club mu kibinja ky'ababinywera bubeera 40 mu liigi y'Ebungereza. Man U erina 39, munywanyi waayo Tottenham Hotspur erina 38. Kati singa bano ba Leicester, ba Southampton, bagundi ba Ipswich Town tebabanguyiriza bwanguyiriza, bano be bandibadde baddayo. Kakati United ng'ekkirira n'abasambi abafuna omusimbi bwe gutyo. So kakati kino njagala kiyingiza mu bana abazze mu kibinja kya wansi nti nno bannaffe waliwo omuzannyi alimuko omuzinzi gwe muddayo naye, oba abazannyi 2 oba 3, nga club esobola okuva eri n'emugula ne mukwata obukadde 9 oba 10 ne tumanya nti okwo munaatandikira season empya mu big league. Oba kale okuzzaako ezo ze musaasaanyiza mu kaseera kubadde omuzannyo gw'omupiira, kuba omupiira gwa Uganda tegulimu bagoba. Nina ne mukwano gwange mukulu Mugisha Atanansi tero mwogerako wano, alina ttiimu gy'akutteko awo mu Nyenda awo. Ttiimu nno ya muzinzi, bavubuka bato ddala, eri ku level ya academy, naye akimanyi bulungi, talina kyafunamu, talina kyazza, wabula ateekamu buteesi. Kane football clubs mu Uganda okutwalizaamu bwe zityo, naye bw'oba ng'obadde oteeka ensimbi mu mupiira okumala emyaka 4 myaka 5, oba ttiimu nga Bright Stars ebadde emaze n'emyaka 10 mu kibinja ky'ababinywera, gwe tuwandyagadde kuzzazzaako ku nsaasaanyaayo, naye bazannyi kyaba ab'omuzinzi boolaba nti bano abaana nti nja bakwatamu obukadde bwange 10 oba 12, oba kiringa omupiira gwa Uganda bwe guli okutwaliza wamu
buli season lweggwako omanya abazanyi kumpi ebitundu 8 ku buli 10 endagaano zaabwe ziba ziweddeko. Kakati eyo ensonga naye osobola ogitunuulira nga tukomekereza season. Obaddewo olinawoko ttiimu ento nga yebadde emyuka eno enkulu ti n'olwekyo ttiimu ente eyo yegenda okukubira omupiira mu big league oba ogenda kuddira era abazanyi abakukonyezza mu kibinja ky'ababinywera ate be bagenda okuyamba okwerwanako okuyimirirawo ate n'okudda. Kati ekyo nakyo ekibuuzo kiri awo kubajjukira Premier League eya Uganda eyandibadde nga academy yaayo mweyungula abazanyi ye big league ne regional league. Kati regional league eno ate erabika ng'esukkuluma ku big league mu kuwa n'okuliikiriza Premier League eya Uganda. Olw'emipiira egy'amasaza eriyo bannanyini clubs mu kibinja ky'ababinywera abayita obuyisi ku big league ne bakkirira paka ku regional league. Naddala ng'omusambi akubye ttaki nejja neenoga bulungi nnyo baba bamugyayo ne bamutwala. Ono nno wenzijuukirira ne Oweekitiibwa Kayima yantumye bategeeza nti eriyo omupiira Mawokota North egenda kuzanya Mawokota South okwosenkya ku Sunday nga guno gugenda kubeera mukolo makunale kwe kugenda okubeera bannamawokota okubalaga ttiimu yammwe egenda obbasambira emipiira egy'amasaza egy'omwaka guno. N'olwekyo mwetegeke mugende mubeereyo. Nategeddeko nti no Dr. Lawrence Mulindwa yagenda okubeera omugenyi omukulu ku mukolo guno. Gujja kutandikira ddala ssaawa 4 ez'okumakya. Taaki ejja kubeerawo ng'enyooka babalaga ettiimu egenda okusamba abasambi bonna abatendesi olukiiko olufuzi n'ebirala byonna. Oweekitiibwa Kayima bw'atyo wantumye okubategeeza ku Sunday eno kwe kwosa enkya. Naye kino njagadde kiyingizaawo nti nno big league eyandibadde esinga okuyungulwamu abazannyi okujja mu kibinja ky'ababinywera naye oluusi bagundi bannanyini clubs n'abatambulirako ensonga mu Premier League ya Uganda bamanyi okubuukawo awo ne bagenda mu regional league gye bajja abasambi naye kiva ku kuba nti n'abasambi abo baba bamaze okuteekebwako ku lwaniko olw'emipiira egy'amasaza. Kale nno wano abazeeyo mu kibinja ky'abansi olina okwebuuza nti olinawo club gy'obadde oteekateeka ng'ogenderedde nga yegenda okukubira ekibinja kya wansi kubanga oyinza okwesanga bano abazanyi ab'amannya kati nga Bright Stars boddayo mu kibinja kya wansi ng'olina omusambi owa profile enene nga Nelson Senkatuuka. Oyinza okwesanga omusaala gwe togusobola ate nga n'expenditure mu big league nene ddala ate nga income yo terinayo kubanga income yandibadde awo kwe kaguwa ne musiba akaguwa bano bajja ne balaba omupiira n'olaba ne Premier League tebagiraba kati awo olaba akatwa akali awo. Ensonga endala clubs zino eziva mu kibinja kya wansi nga ziyisiŋŋanya na zino ezibadde mu kibinja ky'ababinywera ne zikkirira muyisiŋŋanya buyisiŋŋanya oba muyinako akati we mutuula ne mumala okuteesaamu oli n'omubuuza nti waayi eyo gy'obadde waggulu kyekiriwo kya eriyo bino wammanga nti ate ggwe nange kubanga obuteebuuza obwo bwe butambuza ennyonyi ekiro oba amazzi ekiro gy'obeera nti gagenda kuwa musolo. Bwe tubanga ebizibu by'omupiira bibaddewo emyaka 30 myaka 4 myaka 5 nga byebimu tebikyuka kitegeeza tewali nkola yakwebuuza mwe abava mu kibinja kya wansi mubuuze ku bannammwe abava mu kibinja ky'abanyona nti abaayi akaliro kookyangeri kyeyo babayitiremu mujje nga mwetegesa ensonga etambule. We tubadde tutuuse ekibuuzo ekirala ekirina okwebuuzibwa clubs eziva mu kibinja kya wansi gwe munnaffe obadde ng'oteekateeka ng'ogoberera n'omupiira kizibu ki ky'olaba projekiti yo eya club eyo gy'oddukanya kigugenda okunogera eddagala byo ebizibu by'omupiira gwa Uganda gw'obiraba byebiriwa era gwe club yo egenda kulabika etya ng'ey'enjawulo mu kulaga nti nno ekizibu ekyo ekinogedde eddagala kubanga bw'onojja n'obeeranga bano b'osanze bavuddeyo n'abo abazeeyo mu kibinja kya wansi emyaka 20-30 emabega ate nawe tujja kuba wanjawulo. N'olwekyo projekiti yo ogifudde otya attractive mu Premier League ng'eyina ekyenjawulo ku ezo ze tulabyeko. Ogifudde otya attractive eri abawagizi. Ogifudde otya attractive eri abavujjirizi ne bannamikago kubanga omupiira gwetaaga ndowooza ne businesses endala we zeetaaga weetaaga a sponsor and a partner. Sponsor ye muvujjirizi, partner ye munnamukago. Kakati gwe projekiti yo
ng'olaba nti esinziirawa okusikiriza abawagizi abavujjirizi ne bannamikago. Ennyingo endala connections kizoyina ne community. Ate no community tekitandikira na koma ku wa timu yo weesimbye amakanda physically. Kati nga wali ewaffe ejjimbo nti oba kaakati ab'omu Lukwanga bagimanyi, n'ab'Ekkona, n'ab'Eruggi, n'ab'Essala, n'ab'Ebukasa, n'ab'Essentema. Eyo community eri physical ya muteeko gumu. Waliwo community ku social media. Eyo nayo community eri eyo. Kuba tukimanyi ndaba n'omuto wange ono Irene nga balina ne accounts ennene ddala. Bakulira ddala ssente ku social media kulwa following gye balina. Kaakati bwe club yo eyina okubeera attractive mu community. Community eyo eri physical nga ekyalo, ekibuga wooli, naye ate ne ku social media. Kaakati gwe munnaffe community eyiyo yenkanawa. Club, omuvujjirizi oba munnamukago anaafuna okwenyumiriza nti ebintu bye byayagala okutunda online, gwe onoobeera omutembeeyi waabyo. Football club ye yeneetembeeya ebyamaguzi ebyo online. Football club yo bw'eneekuba ekirango online eky'ebyamaguzi ebyo gw'oyagala okubeera munnamukago naye oba gw'oyagala akuvujjirire, ekirango kye kinaayita, oyina following emala, yenkola ki gy'otaddewo engenderere eyongera okukumaakuma communities ezo naddala eziri ku social media. Kubanga bwewetereza obulungi ennyo bw'otunywa ne society yaffe, oyinza n'okwesanga nga tekikwetaagisa na nnyo kulowooza ku linnya lya football club nti nno likuyitira abawagizi, kubanga n'erinnya nalyo kkulu nnyo. Ekisinga obukulu kiki kye weeyisa mu community club yo mwesimbye amakanda. Era oyina n'okwebuuza nti club yo wagitonzeewo okujja ne mu kibinja ky'ababinywera nga oyinako ekizibu ky'osanze mu mupiira ng'oyagala kinogera ddagala ekiddayo mu nnyingo ey'okubiri. Kubanga bw'abeerawo ekizibu club yo kyonogera eddagala, oluusi erinnya ne bw'obbulamu maamawo oba taatawo oba mukwano gwo tewaba buzibu. Kuba kaakati sooka tunuulire n'amannya agali ku social media. Instagram sigamba nti kyekimu ku bigambo ebibadde bikozesebwa ennyo nti n'olwekyo bannayuganda babimanyi nnyo. Naye bali bo oli investor oba entrepreneur ye yamala kukiraba nti nno abantu mu nsi yonna baagala okukwatagana mu ngeri ey'enjawulo, kunyumya, kuwanyisaganya bifaananyi na biki ebyo. Oliwo yajja idea kati erinnya lyonna lyatuuma liyinza obutakusikiriza. Kaakati nze ng'ogyeko gundi ku YouTube ndi ku mukutu gwa X, naye kubamu akafaananyi ekigambo X gwe kiyinza okusikiriza nti nno n'olwekyo engeri gyatuumye obulungi erinnya bwe lityo kansikirizibwe ngende ku mukutu ogwo nzigulewo account. Ekikulu kyekinyusi X ekola ki? Entrepreneur ye yaleeta ekirowoozo ekyo. Kiki kye yali ayagala okunogera eddagala? Abantu baagala nnyo okunyumya, abantu baagala nnyo flow of information. Oluusi information eyina weetasobola kujja kati ffe nga abali mu media institutions nga zino zibayita main media institutions, oyinza okwesanga waliwo bye tutakkirizibwa kukola oba kwogera nga bagenda bakuba mu mbuga mulyoke muwere ennembe. Bw'obeera ku social media kyoyagala kyoyogera, era oli ajjawuzi inbox nagaa gundi naawe ndeka, oba gw'onyiiziza ennyo n'akubulookinga bubulookinzi ne mukoma awo. Naye bino ebyaffe main media ssebo byakuwera ennemba, weekanga ne radio station bagiggadde oba TV neggalwa abana ba UCC ne bagiggala. So kati ogenda okwesanga nga ye oli kye yakola kunoonya kinyusi lwaki ayagala okuggulawo. Tanti luli abantu babadde n'amasimu, ng'oli asobola okubira munne essimu ne banyumya naye ate ku WhatsApp abantu bayinza ate okunyumya ekisukka kwawo, ate ne data agenda mutono okusinga airtime gw'oba okozeseza ng'okubira omuntu. Ogenda okuwulira ng'oli akubye video call, omuntu yandiyagadde okunyumyako n'omuntu we kaabenga ali mu California mu America ng'amukubidde ali Karamoja, yandiyagadde okulaba face yalawe bw'atunula atuuke n'omuga nti owaayi ng'onyirira. Naye bwemubeera ku ssimu eno eya bulijjo omuntu omugamba otya nti owaayi ng'onyirira. Kaakati ng'ono Keren gwendabako wano singa mukubidde bukubizi video call muwala munyirivu, naye bwe tubeera ku ssimu eno eya bulijjo era eyasookawo oli oba tumulaba. So
kati eyo innovation eyo erina okujja ne football clubs zirina okubanga okugitandika eyinako ekintu kyenogera eddagala. Gwe football club yejja mu kibinja ky'ababinywera kiki kyeyagala okunogera eddagala. Tubadde tukyebuuza ebibuuzo. Ojja mu kibinja ky'ababinywera ozzeeyo mu kibinja kya wansi, ekyo tekirangirira butereevu nti omuzannyo gw'omupiira guwedde mu Uganda. Continuity nungi nnyo, naye obuzibu waliwo ebibadde continuous mu muzannyo gwaffe ogw'omupiira nga tebikyuka naye ate nga si birungi. Kati lwaki ebikonya omupiira bituuka wano ne bikajjala ne bimala ebyeya n'ebisiibo nga tewaliwo kubinogera ddagala, naye ate ne tusigala nga omupiira gugenda mu maaso. Kakati ebimu ku ebyo ebibuuzo bye mbadde njagala clubs ezizze mu kibinja kya wansi n'ezo ezijja bizirina okwebuuza. Jo bwe twabadde mu okuziikirako munnabyamizannyo mukulu wa Aruna Kyobe, twagenze omuziikirako Bigo yabadde aziika taata we, naye we nabadde nyimiridde nabadde kumpi mu bannamupiira beereere, kuba nabadde n'omulangira Samusimba Bamweyana oyo ex-international ate nga ye assistant coach wa timu y'eggwanga the Cranes. Nembeera twabadde nga waliwo n'omukulu Mujibu Kasule na oyo ne ex-international pira yagukuba n'agunoza nga ndaba mu timu ya KCC ne mu national team n'agenda ne Bulaya eyo n'agukuba. Kakati yenanyini club ya Proline investor wa mupiira. Ne wabeerawo coach Abdallah Mubiru oyo naye omupiira yagukuba ndaba kusingira ddala mu club ya Diary eya KCC n'eya Villa ne mu timu y'eggwanga the Cranes. Ne ndaba ne coach Matia Lule naku zino yakafuna omulimu mu timu ya Police FC nga head coach, abadde atendeka Tanzania yatendese clubs ez'enjawulo nnya. Kati twabadde awo era mu nkubaganya y'ebirowoozo kukkakkana ng'era bigenze ku mupiira, naye olw'okuba nti no Mujibu Kasule ffe kyatusingako ffenna abaabaddewo awo, ate ye mutendesi w'abatendesi, coaches instructor. Kati omupiira gwonna gwe yakuba ne gwakulembedde ate mutendesi w'abatendesi. Kati oyo bw'aba ayogera musooka ne muwuliriza, kubanga yajja okutuuza ne bano bakochi ba Samusimbwa mu kibiina abayigirize. Naye ebimu ku bigambo bye yayogedde yaŋŋambye nti era bye njagala okuweereza wansi w'ennyinga eno gye mbadde njogerako eya ttiimu eziva mu kibinja kya wansi nga zijja n'ezo eziva mu kibinja ky'ababinywera nga zikkirira. Yaŋŋambye nti nno simanyi kuteesa ku mupiira gye kutandikira na kukoma. Kunze otyo okimanyi nti bayise Cranes nga temulimu nnamba 9 akubira mu liigi ya Uganda, ate nga kituufu bayise babbaaka ne bayita ne bawinga nga tekuli nnamba 9. N'agamba olowooza emirimu gye tulina okukozesa bannamba 9 mu liigi ya Uganda emirimu egyo tugiggusa? Tusooka tuwuliriza ne tusiriikirira, ate ng'ensonga zayogerako zentuufu, kubanga ng'ogyeko n'omulenzi Ivan Ahimbisibwe azanyira mu URA, actually ndowooza Misibwe baamuyise ku national team, naye top scorer mu liigi ya Uganda attacking midfielder Alan Okero. Naye ffe abaali balabye ku nnamba 9 Bana Zidane, n'olabira ddala nga 9, n'olaba 9 nga ye Adolf Bola, n'olaba 9 nga ye Fimbo Mukasa, n'olaba 9 nga ye Hassan Mubiru, oba ye Majidu Musisi, oba ye Geoffrey Mbogo, nga 9 ye ng'omulabira ddala 9, ne bodybuild yennyini engeri gye yakulamu ng'omulaba 9, musajja wa kusaza line. Nangamba nti nno abasambi abo bannamba 9 tetulina activity, tetulina mirimu gye tubatuma awo kuba tetubaliikiriza. Luli wabeeranga ne Majidu Musisi nga mu mbiriizi ze ayinayo Paul Mukatabala, mu mugongo gwe ng'eriyo Stephen Bogere, ng'eno mu wingi Robert Semakula yaleeta cross mu namba 7, oba si kyaba akyali awo Paul Asule nga ambuyiseeko nga yaleese cross. Eno yabanga Adam Semugabi mu namba 3, oba Sula Katota naba kuleeta cross Adam Semugabi nga jagireeta, kyokka nga ne Stephen Bogere bwaliikiriza wano. Kakati naŋŋamba bannamba 9 tubafuula bize kyenkana ki?
nga ndaba tetubafuula busy kimala kati twadda tetuyina bawinga tukubisa ba wing forwards oba bebayita ba inverted winger owaddyo akuba ku kkono owakono akuba ku ddyo wano mu Uganda ekintu ekyo kyali kyabaawo dda nze nalabako ku Augustine Balige ng'asamba ekintu ekyo mu ttiimu ya KCC naye Augustine Balige yali asambisa amagulu gombi nga bw'omuyisa mu namba 7 ayitayo bw'omuyisa mu namba 11 ayita amagulu ge gombi nga gakola nga bwe twalabako ku Dumba Sadala abazanya bwe tulaba Osama Arafat abazanya bwe batyo bazze nga babeerabeerawo omupiira naye nga bajja natural sigamba nti nno baba bategeke okuva eri mu za academy ez'enjawulo kaakati tetunnaba kuggusa na mirimu gya inverted winger olina kweyisa otya oba olina okualternatinga by'okola oluusi n'ogenda n'oteeba oluusi n'ocreatinga chances kaakati bw'oba osazeewo kwosinziira okubaako ky'okola oba kuteeba oba kukola assist banno beeyisizza batya okulaga nti nno bandiyagadde weeroboze ku ebyo ng'osinziira ku bo kubanga omupiira tegulinga bikonde nti ttiimu egirimu bw'omu kaakati omwami ono n'ayongerayo n'ampa ekyokulabirako nti South Africa Federation yakizudde nti tebalina ba goalkeepers ng'ate bakizudde nti nno omulenzi ono Ronwen Williams goolo ye nnungi nnyo Federation neevaayo neeteesa ne club ya Mamelodi Sundowns tebabagaba bannaffe mwategedde nti ye kati kino kya ggwanga nti ye ttiimu yammwe ya Mamelodi yesinga okukiika ku continent twagala guluminga goalkeeper Ronwen Williams era gwe tusuubira oba gwe tutegeka okubeera goalkeeper wa South Africa w'ebiseera eby'omu maaso tuludde nga tetulina goalkeeper mulungi okuva eri ku ba Andra Lense tetuyinaawo tyotyo nti n'olwekyo kilabu yammwe ffe tusaba etuyambe buyambi omwana oyo gwe mubamuwa ekifo mumufunire ekifo awo kati kilabu nejja neeteesa ne munnauganda Denis Onyango ti munnaffe kino kati kifuuse kya ggwanga ti twagala kipa ayina kuyita wano gwe kino tekigenda kukwasa mu ngeri n'emu oba mu nnyingi zaayo oba kiki naye ffe twagala mu South Africa munnaffe abakwata mu eno ttiimu nawe ojja kukwatayo gy'okutte n'ensako ye ejja kusigala nga yeemu era tetukugobye era siga nti ogenda kuvundira ku benchi ojja kukwatayo egimu naye omulamwa tuguluminga goalkeeper wa South Africa ffe tuli ba South Africa sebo konyango nti kale bannange Ronwen Williams n'omuwulira kaakati yasinga okwata emipiira emingi mu ttiimu ya Mamelodi kati mujibu n'ambuuza nti nno ebiteeso ebyo bwe bityo biri luddawa mu saakozi za Federation awe nategeeredde nti nange Federation sigimanyi ne mugambirawo nti simanyi kubanga nandiswadde ogamba nti nno simanyi ate nga kyekituufu mujibu n'aŋŋamba nti nno abeetolodde president wa Federation ne obukuukulu bw'osanga mu Federation bwonna buba bukubaganya birowoozo ku byabukulembeze naye tewaliiwo kakuukulu kakubaganya birowoozo ku nsonga nkulu bweti namba 9 baabulira luddawa bawinga bali ba Joseph Kabagambe badani wagaluka bakefa Kisaala bakasimu Katumba baabulira luddawa mupiira gwa Uganda singa vibe ebeera mu kubaganya ebirowoozo ku by'obukulembeze n'okunyweza offices ez'enjawulo mu muzanyo gw'omupiira n'ebyobufuzi eby'omupiira singa vibe yemu yekozesebwa ku bintu bino ebiri technical nga waliwo group ey'abantu eyeebuuza ebibuuzo bino n'ebitwala ku desk ya Federation President nga South Africa FA bwe yakoze n'erumba Mamelodi ne bateesa buteesa oba oli awo ebibuuzo ebimu yandifunye answer bino bye bimu ku bitwadde tunyumya ne mujibu nengamba nange n'abibabuulirako naye nga mbitadde mu nnyingo eya clubs zino ezidda mu kibinja kya wansi n'ezo ezijja mu kibinja ky'ababinywera gwe ensonga ya namba 9 n'okwongeza obungi bwa goolo n'okuba omupiira oguli attractive ku feesi y'omuwagizi ogusalidde magezi ki oba naawe ojja buzzi mu kibinja ky'ababinywera nga banno bwe bajja ebibuuzo ebyo oba olina okubyebuuza nga ttiimu yeddayo mu kibinja kya wansi ate nga naawe oteekateeka eyiyo okujja mu kibinja ky'ababinywera eri mu bazungu okujjako omupiira okugenda okubeera olwaleero wakati wa Inter Milan ne club ya Como mpozi ne ttiimu ya Napoli okukyaza ttiimu ya Cagliari mpiira gino gyombi gigenda kubeera kiseera kye kimu ssaawa 7:45 era nga Napoli eyagala
kwegamba Inter Milan yesinga okubeera mu kattu eyina kuwangula buwanguzi ate Fabregas atendeka timu ya Como amanyi okwepikira emipiira eminene bwegiti naye yandiyagadde okunyuka on a high alengerekeke kubajjukira jaye bujja bwenyinga omutendesi akati eyo game ezo games ezigenda okusalawo anawangule ekikopo ko yatawangule Napoli ereme kuko yakongodde da season enamba ekikopo kinagirema nja kuje lwakuba tibalina nnyo quality y'abazanyi bogerageranya ku quality y'abazanyi ba Inter Milan naye Inter Milan engeri gye badde taataganyizibwa eri eno mu Champions League na biki wa Napoli toyina kyogenda gamba bantu ngwe nga toyinako kibadde kikugula n'ekimu akati ndoze eringa match y'omuzinzi gye tugenda okulaba yeeyo naye waliwo nawane ewaffe wano Haji Muwada Christmas Cup ekikopo kino kyakuŋŋaanyiza dda clubs eziwerera ddala 20 malamba era nga kigenda kubumbujja biggest part of the rest of the year kijja kuyingirira ddala paka eri mu December clubs ziri mu bibinja 4 nga buli kibinja kirimu club 5 ekibinja A Mpirigwa Kitete Kisana Buwalula ne Namungo Police ati group B mulimu Namungo Junior Butale Buchekeya Kyesengeze ne Kiwawu group C mulimu Namungo Marangala Kayunga Bwesiga ne Nakabazzi ate group D mulimu Kikonge Davula Kitavujja Busunju ne Kayembe Mpirigwa tournament neno egenda kubeeramu ebirabo ddala mulimu ente mujozi midali eja zaabu ebikopo midali eja silver eja bronze ate nga waliwo neba anabasinze banne bonna okukyanga eddiba bayinako ogulabo gwe Semalabo top scorer kocha asinze omusambi omuto mu myaka asinze banne kwegamba bintu bikulu ddala ebigenda okubeera mu tournament eno naye nga bw'ogiwulidde nti nno ttiimu nnyingi zigenda okwetabamu ate nga mu bimu ku birabo mulimu n'okugaba emijoozi Haji Muwada kyagezaako okupanga kwe kulaba ng'ekitundu ekyo omupiira gubukala kubanga bwe bakuwa omujoozi mu mupiira baba bakuwadde entandikwa ng'otandikira awo tournament eno tujja kugezaako okunoonyereza ekigenda mu maaso tujja kubabuuliranga ebinaaba bigenze mu maaso mu tournament ennene bweti mu kitundu ekyo ati mu mipiira giri egy'abazungu ndowooza amawulire agaliyo ng'amanene ndowooza mugine gigenda okuzanyibwa ku Sunday kuba Premier League y'Obungereza gyonna gigenda kuzanyibwa ku Sunday naye bano abalala bonna balabika tebakyalina nnyo kye bagoba kubanga Arsenal erabika ekyokubiri ekinywezezza nti ne bwenebanga Southampton ebakubye omupiira ogusembayo nga Man City ewangudde omupiira gwayo gwegenda okukyalira Fulham waliwo goal difference eyawula Arsenal ku Man City golo ziri 8 mulamba ndozo otekemu na ziri 5 Arsenal ziyakuba Man City kati awo Arsenal ekifo kyayo ekyokubiri yakinywezezza dda Kalumanywera ali wano singa Fulham egukuba Man City ate Newcastle newangula ebesikayo Man City mu kyokusatu ogwa Chelsea gwegenda okuzanya Nottingham Forest nagwo mukulu nnyo kubanga Nottingham Forest egwetaaga ne Chelsea gwetaaga kakati awo ndowooza guno gwegwenda n'okusinga okubeera omuzito ddala Nottingham Forest eri waka naye nga yo Chelsea ne Aston Villa ne Newcastle bonna basibaganye kubonero 6-6 kati ate no Chelsea terina namba 9 ono gundi Nicholas Jackson yagenda kufuna kadi myo omanyi n'abasambi abamu okuva mu Afrika wano olusi tunenya abasambi baffe aba Uganda naye kirabika kirimu ffe baddugavu sirowooza nti ndo ku mupiira ogwo Nicholas Jackson gw'ayina nti asobola okufuna club ina profile nga eya Chelsea naye raba omukisa gw'ayina bwagusaagiramu kati machi ya juzi yagenda kufuna red card eno kyokka ebiseera wabadde asinga okwetaagisiza bw'atadiibuuda mikisa olulala abeera ku ndirimbu mulwadde lwakomyewo nga mulamu ng'afuna red card eri avoidable gy'osobola okwewala ate olugira bw'ayita eri nga bakalometi bamusaasira omwana oyo kirabika gundi yamuloga n'amulemesa omulimu ogwo kati Chelsea yino terina namba 9 Christopher Nkunku ndabyeko nga atendekebwamu kaawo ne banne ne Makagio naye era omutindo gwabwe tegunnaba kudda bulungi nnyo ngulu era oyinza okwesanga Pedro Neto yakubye ku kyoto kakati gwe Nicholas Jackson abadde omulwadde ebbanga lyonna ng'odiibulira n'emikisa gy'abanno ng'oli mulamu kati ate oli mulamu byonna ne fitness ogirina ate nga weeweesa kaadi
naye nga ndowooza mugwa Man City ne Fulham ndowooza abazanyi b'okutunuulira bali babiri. Adama Traore engeri gy'akwatamu Man City counter kuba oyo akuba Man City nga bw'ayagala. Ne bwe yali mu Wolverhampton Wanderers ng'agyekwatira bw'omu. Then omuzannyo omulala ye Rodrigo Cascante. Omuzannyo oyo twamulabyeko mu match yasemye nga buzanya Bournemouth mu wiki wakati nga yakubyemu ku mpemba wemba n'akubamu ne touch nga ziizo. Guno anaagutandika. Awo nawo tulinze okulaba. Ogwa Newcastle ne Everton, Newcastle yagala kifo wali. Kubanga benkanyankanya obonero na Aston Villa ne Chelsea. Aston Villa ekyalira Man U. Aba Man U bannaye. Kale obonero tebulina gy'obatwala. Naye muwangule eyo ku mupiira. Bano bawale wale. Abaana baffe bagenda kwetuga. CBS ejjudde abagundi. Aba Man U bayitirivu. Wale akola evening cruise. Ono engineer Kasujja ne bamuwulira ng'ebyuma bitagala biti buli Man U bwetagala Kasujja tuyina chief operations officer mukama waffe mukulu Kasozi Robert wa Man U 311 yagenza okwewogomako nti ndabaze Manchester n'agendako mu Manchester City ate Manchester City yakoze obi-season esemberayo ddala obubi kakati ali awo era nina ni popular zange zatenda bakusayiningako aba Man U mutusa abanyina okwewogomako muno mbuzonna tiimu ze Manchester n'olwekyo kayekwekeko eri yagenza okwekweka ka Man City ekuba omupiira omuvundu kati ali mu Stenson wakati ni bodaboda zinamutu kale bannange kambaagaliza olunaku olulungi bannange mweraba nze Rumansi David agundegunde omuterega.